Bw'otunuulira President Paul Biya owa Cameroon teyakoma bukomi ku kufaanana Museveni obukadde, wabula ebikolwa, obukodyo, akatabo kirabika ndowooza General Museveni ye yasoma mu ka Biya. Bwe kirabika kubanga ono ye mukulu wa General Museveni. Kakati munnange Paul Biya yadde byakola ate Museveni ebimu ye yabimusooka. Ye yamusooka kulemera mu buyinza. Naye kati ebyokuba nti nno aleese mutabani we okumukwasa amagye n'okusukkawo okwo okubeera nti atamutadde mu kifo nga ne mu ba civilians agendayo kuba atamufudde minisita, kwegamba amuwadde ebifo ebiweererako ddala era ng'awadde ensonga ze. Kakati Paul Biya ono nga bwe nkutegeezezza nti bano bafaanaganira ddala ne General Museveni, nti ono asinga businze General Museveni emyaka, naye ate byentunuulira Biya ndabanga era kumpi feesi ye eringa eya Museveni mu myaka. Museveni bagamba nti emyaka agisusse 81 kubanga bwe ndaba Biya ow'ekyendamu ne Museveni tabanze nga abafaanagana era nga bandabikiranga abenkanankana. Kakati munange mu kye bayise presidential decree eyateekeddwako omukono ku lunaku olw'omukaaga, era nga munnange kuno kuba kusalawo okuli official era nga kiragiro nga kikakasa kiragiro official order mu kusalawo nga kusalibwawo omuntu ali mu buyinza. Kakati munnange ekiwandiiko ekyo kyateekeddwako omukono decree eyasayiningiddwa ku lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 4 April. Biya bw'atyo yakutte mutabani we Frank n'amufuula vice president owa Cameroon era n'amufuula akulira amagye, n'amufuula minister delegate ku presidency era in charge of defense, ye minister wa defense muganda wange, era yakulira amagye ye CDF ate era ye vice president. Amuwadde ebifo ebyo 3 birambirira. Kati ye General Museveni yabimuwa byonna ebisinga naawo kubanga muhoozi bw'olaba alina obuyinza bungi nnyo. Jjukira nga bajjako Mbadi wano baakyusa obuyinza bwa CDF ne babusukkulumya wano e Uganda, era bino byonna munnange bwe babitunuulira balabira ddala nga Biya agezaako kuba nti mutabani we amuteeka mu layini. Kakusembeze wano kumpi tomanye essaawa yonna ntandise okubeera nga mu butuufu njeba. Kakati munnange President Paul Biya ebifaananyi nga bwe birabaawo era ye mukadde tuli ye muvubuka gye buvuddeko. Ekifo kino eky'omu magye eky'amaanyi ennyo nga bw'olaba ekya CDF wano bw'atyo n'akikwasa mutabani we, era nga Paul Biya ono Frank Emmanuel Biya ye mutabani we, bw'atyo amuwadde ebifo ebikyasinze amaanyi 3 mu executive, mu buyinza mu magye, ate era munnange anti bagamba nti omuntu asooka kulowooza ku babe. Kati ndowooza obwedda abasoose okulowooza ogusooka naga ati mwana wange, n'alowooza ogwokweraga nti kankiwa omwana wange, n'ogwokusatu kankiwa omwana wange. Kaakati munnange kirabika bano beetegekera busika nga bw'olaba wano e Uganda bwe kiri. Kakati nga bwe nkutegeezezza ti kino kyabadde kiwandiiko era nga kyasayiningiddwa President kennyini nga kikakasa mutabani we Frank kuba Vice President owa Republic ya Cameroon era nga yakulira amagye ate nga ye Minister owa Defense
Kakati decree egamba ki? Decree egamba nti bino okukwasa ebifo bino Biya okubeera nga bigondobodde ku mutabani we Frank. Lwaki? Kati abo ensonga ze bye baatadde mu decree, kiwandiiko ekyo nti bannange bino babikoze ku lw'obulungi bwa saaviisi era nga bamaze okubeera nga batunula mu constitution nga mulimu obuwaayiro n'amateeka agaliwo agafuga amagye wamu n'okuteekateeka obwa pulezidenti. Kakati kino kyongera okulaga nti ekiwandiiko nti bino ebyogeddwako byawataddeko omukono nga pulezidenti Biya nti birina okubeera nga biteekebwa mu nkola with immediate effect. Agambye nti birina okuteekebwa mangu mu nkola, tebaagala kutwala budde era balina okubipublishinga under emergency procedure in the official gazette. Tewali kulwa si kulwanga ate enkya ayinza okugira ati nga yakasayininga nazo agenda okuzukuka nga yafudde dda nga Biya genda okuzukuka bwati nga mufu. Ojja kwebuuza nti omufu azuukuka atya anti omuzimu guba gumuvuddemu bwe guvaamu ne gugenda. Aba azuukuse era. Kakati kino kyongedde okulaga nti kirabika ate ebyobuyinza mu Cameroon ne bikyuseemuko katono naye nga bikugenda nti bino bifaanaganira ddala ebya wano era nga mu executive mu military mu buyinza nga bwe bisengekeddwa bikyukidde ddala. Kakati bamaze okubeera nga babiconsolidatinga wansi w'omuntu omu. Obuyinza bwonna buli wansi wa muntu omu. Kati babatunulize bagamba nti kino kirabika kyongera okulaga nti Biya mweteefuteefu okubeera nga ate obuyinza nga wabaawo peaceful transition of power from father to son. Kakati Frank Biya tibana bakameruni balabika tebagenda erinnya Biya kuliwona mangu. Munnange ba political observers bo bagamba nti olwo tewali kubuusabuusa ye musika amaze okubeera nga amutulaga nga General Museveni bwe yatulagidde omusikaawe standby generator. Kakati ebifo amaze okubeera nga abifuna era nga okusuumusibwa amangu bw'atyo ng'akula bukuzi ng'ekijanjaalo kirabika nti eggwanga baagala limuddemu ttaano nga bw'olaba General Museveni baageza kukikola wano Uganda bwe yakikola edda nti eggwanga alikwasa Muhoozi era Muhoozi alirabira ddala obanga akayumba ak'obumyu twatiranga okuba n'obumyu edda eka na wano nabulina bashwemu nga balina obumyu bwabwe wano. Kaakati iyo bagenda ku ssomero nga lockdown ng'ewedde nga sisobola nze kubeera ku bumyu era munnange okukakkana kati bukyaliwo. Kakati Muhoozi bw'atunuulira Uganda bannayuganda balabanga obumyu buli mu kayumba ke, akayumba ke ak'obumyu Uganda girabanga akayumba ke ak'obumyu. Kakati nabano nabo Cameroon bagifudde akayumba kaabwe ak'obumyu. Biya ow'emyaka 93 kugambye nti ono asigala y'omu ku abo abakyasinze mu nsi yonna okulwa mu buyinza kubanga Cameroon agifuza okuviira ddala ku 1982 nga Museveni tannaba nga Museveni in fact akyali Katumba oye awo nga yakagenda mu kalulu nga yakagenda mu nsiko yekuba yagenda 1981 kati Biya ye awo 1982 Biya n'akwata obuyinza nga Museveni akyali muyeekera muto mu nsiko. Kakati munnange nga bwe kiri nti ebikwata n'obulamu bwe bikyali awo bikyabuusibwabuusibwa era nga wano wavudde okubeera nti waliwo okuteebereza nti kakati ono apulaaninga busika naye ng'ayagala bukwasa mutabani we
kakati abatula ku National Assembly bano jukira nti ekifo kya vice president babadde kyali kyavaawo naye kati nti bazeemu ne bakizaawo bibiri bye balonze in favor 18 against ate nga amateeka betteeka mu Cameroon liraga nga bwana Uganda vice president bakimuggyako ne bakiwa CDF kino kigenda okwogera nti beewaabwe etteeka nga bwe libadde wano Uganda muhoozi nga tannaba kubeera CDF ti vice president singa president abaako kyonna kyatuukako oba afa oba abeera mu embeera yonna mulwadde nga takyasobola vice president ewaabwe yaba afuuka president kati okumuwa Frank Biya okumuwa ekifo ekitegeeza nti kati yaba agenda okufuuka president singa Biya ku bukadde bwe alimwa oba agenda okuzikuka nga yafudde dda kitegeeza nti awo Frank Biya omutabani aba agenda bugezi mu office wano Uganda kyali bwe kityo era nga Samia Suluhu bwe yajja kuba president naye kati wano Uganda kyakyukamu kati alupo singa Museveni lutemera wano alupo nedda wabula muhoozi CDF yakola ki yakwata entebe Uganda yo tebabikyusa kakati jukira nti 2008 batandika okubeera nga Biya atigiinya era nti wano bajjawo presidential term limits nga bw'olaba Uganda bwe bakikola bakijjawo era kino kyavaako n'okwekalakasa kw'abantu ne Uganda kyali bwe kityo mujjukira engumi eyaka mu parliament togikwatako naye nga kigambibwa okuba nti historically mu byafaayo vice president nti nga tunagenda mu mwaka gwa 1972 yaliwo naye ne babiwera ebya vice president nga bayise mu constitutional referendum akalulu k'ekikungu era kino kyakyusa enkwasaganya y'ebyobufuzi mu ggwanga erya Cameroon kati ba observers bagamba nti okukyusa bino ate mu ngeri etategeerekeka kiba kitegeeza nti Biya alabika ayagala kwetegekera mutabani wange wamma beera wano bino tukyusa bikyuse kaakati tubizze vice president nkikuwadde ekya CDF nkikuwadde ate era gwe minister wa defense muganda wange ebyo bwe bitunuulira olabira ddala nga munywanyi wa Gen Museveni kuba bano Museveni yayozaayoza Biya nga amaze okunyaga akalulu yamwozaayoza munne kati embeera bwetyo bweri ku lukalu lwa Africa naye Gen Museveni juzi yagamba nti obuzibu bwa Africa siba kulembeze balwa mu buyinza bukati kyakyuka bukati kyafuuka kubeera ti abantu ba Africa beebafu muli beebafu kubanga Museveni mutuufu kuba ayita abeebafu nti oba oli awo abafuzi oba ba dictators bakizuula nti muli beebafu yensonga lwaki bakola bye baagala era nga bakimanyi temulinawo kimugenda kukola kale bwetutyo munnange tulabise tusigale mu bwezi zaffe ziddakuba ku Uganda tulaje nga bulijjo akuume